kooti zisazeewo kooti bbiri kesi nzirina nga zigamba nti presidential directive must be strictly enforced era bw'otoginforcinga oba onyomye directive ekiragiro a constitutional order ekiwa president obuyinza nga source of honor, the fountain of honor. Ate ebiragiro bya president abiragira nga asinzira mu kawairo 99 sub article 1, 2 and 3 nti constitution obuyinza bwonna biri mikono gye ate ya enforcing a constitution. Kitegeeza bwawe ekiragiro kirina force of law. So bino ebiragiro byonna byonna force of law. Ekirala kyewa naye yakiwa luvannyuma kyekyo ekya 22 February 2022. Court order yonna ejja ng'egobebwa ekibanja ku ttaka obanga in any other way affects land for eviction or demolition erina kuyita wa RDC naayita District Security Committee negiyitamu the consulting a Minister of Lands. Then you can enforce if the Minister of Lands agrees. But what I know, it cannot happen because Article 2, your Constitution, Article 1, but to the Constitution ye Teeka erisinga amateeka byonna binds everybody and authority. Biye nayoke kugamba nti senga waliwo etteeka lyonna order custom what nga liri contrary to any article of this constitution, that order, that custom, that law is to the ekitegeeza kakati court bweyita order ng'egamba wekibanja nti no vaako evicting newa warrant of vacant possession, eyo order ebanfu kubanga is conflicting with the constitutional right of security of occupiers. This is a constitutional guarantee. Ate n'oli yawa order ya president yawa yagikolera mu constitution is a force of law. Ekitegeeza nti eno court yonna ya order eva mu court nti va mu kibanja yonna is unconstitutional. Era yonna tezina kukola. Kiva president bwe yagaa nti sijja kikola mangu etaali gireete ewa RDC convening District Security Committee ne Minister of Lands. Bajja kiraba bulungi bajja kuyita Minister of Lands alage nti this is contrary bw'aba takitegeera bulungi agambe Attorney General amuwe bulungi ekirowoozo kye. N'olwekyo senga ebyo byonna bibadde bigobererwa bulungi tewandibadde kintu kyonna anything in instability naye ekikulu nti bakirwanyisizza kwe kulwana kyokulaba nti no president ayisiza ebiragiro nga 3 kino ne bakirwanyisa ne bakiyita ebbali kakati n'okutuusa jjo nali hoima yes hoima nga oli mubalagidde nti muddeeyo mu ttaka DPC naga nti nze nkyalinda minisiteri abise mu right sijja kubazaayo no nze minisita siragira kino kyali directive ya president njogedde bwogezi it is ebiragiro bya president abissa mu buwandiike I've quoted it to you genda okasa okirabo bate kiriwo so oba kiwandiise oba kiwandiise my habit normally kuwandiika nga amaze okulagira n'ekisa naye kiba kikolera kubanga si kyange kya president yalagira kyekiragiro nze nkyogedde bwogezi gano ge mateeka agaliwo era senga gakola kyo kirina okubaawo ow'ekibanja afune ekyapa kye naye si in haste ne mu panic olw'okuba abantu bagobwa. It is their right to have a title on the land kubanga constitution egamba nti it vests in them in accordance to the tenancy. Kagamba bono bakuumira ku kibanja obubanja kitegeeza nti land will never vest in them. It will vest in them. For now buying security of occupancy. Kati ebisebo bwetutyo bwetutereeza nga tukyagoba kiri naye kirala ekirina okulongoosebwa bw'otolongoose
kigambo kya legal status ya Buganda Land Board ate era ojja kuba mu mitawaana kubanga kakati etteeka lya land Uganda Land Act 1989 ligamba nti omuntu ng'ali ku ttaka any person of authority ng'aliriko ekyo tebakolebwako kyapa teri available ni kakati olina Buganda Land Board egenda negamba nti wano Ssaabasajja asiimye akozesebwewo muveewo kakati ekyo kisiiza kuteeka ki kubanga nina security of occupiers ate n'ekirala Buganda Land Board egenda nebayita ne bagamba mujje mulongoose ebyapa byammwe mujuze fo mujja kusasula se olusi basasula $20 olusi 3 obaana ekyo sebo ate eno act yagamba nti District Land Board yesalawo ku busuulu oba oli wa mayiro oba oli wa public District Land Board n'ekyo ka Buganda Land Board yo erowooza nti eri waggulu w'amateeka yo ebayita nti mulongoose embeera yammwe ku bibanja n'olwekyo musasule sente ziri waggulu zisinga ekyo kirina okulongoosebwa ne kiba clarified ate nekyala oyinza otya okugamba nti no mulongoose mu bibanja gyammwe ng'ate constitution tuwadde security of occupiers kati gwe okyolongoosa otya private individual ekintu ekyo nakyo kinyigiriza ate nga wano mu Buganda bw'ogamba ku Buganda Land Board ati ng'oba kugamba nti ate ovudde Ssaabasajja nti no si kuvoola Ssaabasajja naye kuba nti omuntu wa Ssaabasajja alina okuba secure nga naye ali protected mu constitution kali netteeka lino eryo lye bagamba nti ate kati n'ettaka lya Buganda Land Board Limited eyo private company kirina okuba nze nkyogera n'enkikalifying abalala ne baagala Bible egamba nti nze njagala mirembe naye bwe njogera bo baagala kulwana kakati bw'okyogera n'ekirese obutali butebenkevu bungi mu ggwanga tekiraze bulungi kubanga abantu tebasoma etteeka ligamba nti ono traditional ruler yaddizibwe ebintu ebyamutwalibwako constitution ya 67 kakati traditional ruler as an individual muddize ebintu bye ebyamutwalibwako ate gwe tokwata ate ebintu bya public administrative centers masaza amagomera n'olitwalawo teweesiba ku MOU gye ugamba nti wagisayininga ne presidenti. MOU is a public document kiri very clear egamba nti it will be governed by the laws of Uganda. Laws of Uganda tezikkiriza private individual ebere company ebere ate to administer public land. Atera laws of Uganda zigamba etteeka lyonna eryali likola nga constitution tenaggwawo ng'eryo erya 1993 constitution 1995 yali tenaba kujja etteeka eryo lijja kuba modified under article 274 sub article 1 to conform to this constitution. Kati waliwo ebintu ebyetaaga etteeka eryo libe modified under article 274 okuconforminga lisobole okuconforminga ne constitution eri memorandum eryo ketandika okukola. Yes, ebintu bibwe biri. Ekisooka mu 1993 webateera teeka tewaali mayiro manya dikuli ya amini eya 1977 yali ekyakola n'olwekyo mayiro teyaliiwo kati weeri n'olwekyo okiraba nti waliwo ekyetaagisa. Number 2, tewali security of occupancy of bibanja holders legal board of kubanga busula ni bujolo abibanja baba ne security eregiddwawo n'olwekyo amuseki tewali security. Number 3, tewali teeka convertinga leasehold mu freehold ti omuntu wa lease afune obwannannyini obwenkomeredde etteeka eryo teryaliwo. Kakati
that is number 3 kati weeriri kubanga Obote mu 69 yasawo 1969 Public Lands Act eyagamba nti ow'ekibanja kyonna ku public land customary tenant asabe awali afune leasehold. Kyokka kaakati constitution eno nga as piloted by as spearheaded by Ssabalwanyi egamba nti tokoma ku kikuliizi kubanga liizi bwe neggwaawo onoddawa kiki ekinaddako giconverting efuke freehold mwekiri nokirina okukiza n'ekirala transitional institution tewali constitutional framework eyiragira ddala kyekiki kakati mu constitution eno ekyo mwekiri olagira ddala kugamba bw'olaba ebintu ebyo byonna ate mu constitution nga mu 93 public land yonna yali under Uganda Land Commission. Mu 95 constitution never decentralized to districts. Kati okiraba nti etteeka erya 1993 lirina okuba amended to conform under Article 274(1) to conform to the constitution liryoke libeere applicable. N'olwekyo mu engeri ezo zonna zirina okulongoosebwa. Kati bwe tuba nga tulongoosa ebiriwo instrument zetulina mu ngalo kaakati ye constitution ewa security